Naluka Kawempe North Nalukola 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 Kunga Kawempe kunga 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 Nalukola kunga 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 Kawempe kunga kunga. Yes, Red Zone TV koli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira wetwogerera ng'embeera ya bunkenke naddala mu bitundu ebya Kawempe North. Wabula njagala okutegeeza nti bannayuganda naddala bannankyukakyuka bawangalire Kawempe abalinze mu ssanyu era ekika ekya waggulu ennyo abalinze okuwaniriza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okutegeeza nti bo bagamba ffe tetutidde embeera yonna wetwogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bwe kimanyiddwa era nga bwe yavuddeyo n'abeera ng'akutegeeza gwampuliriza nti olunaku olwaleero ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 yegenda okubeera grand campaign eya omukulu amanyiddwa nga Luyimbazi Nalukola Elias onono nga yalina kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform mu kuvuganya okwakalulu oba by-election egenda okubanga erondebwa ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Jjukira olunaku olwaleero aziri ennaku z'omwezi 3 kitegeeza wasigadde ennaku 3 zokka Elias Luyimbazi Nalukola alina kaadi y'ekibiina ekya NUP abeere ng'alondebwa ng'omubaka owa Parliament agenda okubanga addira Ssegirinya Muhammad mu bigere. Olunaku olwaleero ye grand campaign era nga campaign eno egenda kubeerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu weekuumire ku mikutu gyaffe egya bulijjo tugenda kubanga byonna tubikutuusaako awatali kubaako mbeera yonna gy'omiisinga. Gwamanye Kawempe kkiriza nkutegeeza ekifo ekituufu Kawempe ewagenda okubeera campaign eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga campaigningira Council Luyimbazi Nalukola lwampuliriza. Njagala okutegeeza nti bino bigenda kubeera mu Kawempe North era nga bw'okimanyi nti we bagenda okubanga bavuganyiza kyekifo kye bali mu kubanga bavuganyaako Kawempe Muslim Primary School Grounds oba ekisaawe eky'essomero erimanyiddwa nga Kawempe Muslim we wagenda okubeera campaign eno nga campaign eno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye campaign mwajjidde okubeera nga campaigninngirako candidate ekibiina kyakulembera ekya National Unity Platform gwe kyawa kaadi era nga simulala ye Elias Luyimbazi Nalukola nga wetwogerera atadde abasajja ku bunkenke era ensi yonna etandise okukkiriza nti wamaggwe Luyimbazi Nalukola yandibanga yagenda okweddiza ekifo kino oluvannyuma lw'okuvuganya kwataddewo okw'amaanyi. Wabula wetwogerera mu kifo ekyo nga waliwo abasajja ba JAT. Abasajja bano be walabye mu katambi olunaku olwajjo nga bano babadde basalako ekitebe ekya National Unity Platform n'embeera ey'obunkenke nga bano tebaagala na kumanya kikigenda mu maaso. Abakulu bano wetwogerera baasazeeko dda era balina drones eziwerera ddala mu bitundu bino eby'e Kawempe ng'ekigendererwa tekinnamanyika era nga bali mu bukookolo bwabwe ng'era bw'ozze ng'obalaba. Ekisinga okuwewuunyisa era ekisinze okubatiisa nabo bennyini bagezezzaako okuteekawo embeera ey'okugezaako kanga bannayuganda naddala abawangalire Kawempe abali mu ssanyu eringi nga balindiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waabwe. Abasajja bano bazze ne bateekawo embeera y'okutiisatiisa bagenza okulaba abantu tebaseguka era nga tebali wiringi kubeera nga bava mu kifo bwe bagambibwa okuba kyo bagenda okulindira omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okujja abeere ng'ayogerako eri abantu b'e Kawempe North okulaba ng'abategeeza nga Elias Luyimbazi Nalukola bwagenda okubanga ate abakiikirira bulungi nnyo. Kati wetwogerera embeera eri mu Kawempe ya ssanyu nnyo bivvulu biri mu kuyisibwa newankubadde abasajja bali mu kugezaako okuteekawo security either ng'ezze kukuuma abantu oba ng'ezze kubeera ng'etiisatiisa newankubadde abantu bagamba ffe tetulina kye tutya era tetugenda kuvaayo. Kyokka ekisinza okwewuunyisa oba ekisinza okuleetesa eggulire lino emabegakaawo wawulira omwogezi w'amagye amanyiddwa nga Felix Kulayigye yavaayo n'ategeeza nti ekyamazima nga twogera abasajja bano abajje etti ekituufu kiri nti tetubamanyi era neyo outfit gye bambala oba ebyo ebyambalo bye bambala ne beebikka face ekituufu kiri nti tetubamanyi ekyo ekyambalo ffe tetukimanyiiko okusinziira ku Felix Kulayigye yavaayo n'ategeeza nti ekyambalo ekyo bo tebakimanyiiko ng'amagye kyokka nga n'ekitongole ekya poliisi nakyo kyavaayo ne kyegaana nti naffe ekyambalo ekyo munnange naffe tetukimanyiiko. Kakati olowooza bano abambala ekyambalo kino bavaawa era bakolera ani? Kakati ebyo ng'obitadde ebbali wetwogerera kati saawa eno bali mu bitundu by'e Kawempe akigambibwa okusinziira ku sources wulira we batugambye JAT Joint Anti-Terrorism Task Force Commandos in Kawempe North on standby to terrorize NUP supporters. Mbo balabika balina ebiragiro
eyokugezaako okuterrorizinga sinakindi n'okukwata abamu abawagizi b'ekibiina ekya NUP kyokka ekisinza obubatiisa no beewuunyisa abawagizi bagamba ffe tetuwagala kumanya ffe tulindiridde mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tubeere ng'ate tumulaga essanyu ne candidate gwe yatusindikira Erias Lwimbazi Nalukoola. Kigambibwa nti Deputy RCC ow'e Kawempe amanyiddwa nga Haji Njuki Mbabaali ono mbu ya receiving orders okuva ewatamanyikiddwa ng'okwarestinga n'okutokyalinga abamu ba NUP newankubadde nabo bagamba ffe tetuwagala kumanya mujja tuwulira naffe tetugenda kukkiriza mubeere nga mutujooga. Kakati eyo yembeera eri Kawempe gwampuliriza wabula nkugambye bano essaawa yonna we twogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba nga atuuka mu kifo era akayisanyo kakyagenda mu maaso ku kitundu ekimanyiddwa nga Kawempe ku 5 awo we wategerekesenga ewali ekisaawe kya Kawempe Muslims. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera ne candidate w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Erias Lwimbazi Nalukoola ono nga ye yaweebwa kaadi okukwatira ekibiina kino. Kaadi y'ekibiina ekyo mu kalulu akagenda okuba nga kagenda maaso akagenda okulondebwa nga 13 omwezi guno nga bwe nkugambye. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 kati nga 13 tugenda kuba tulonda mu kalulu ako era Erias Lwimbazi Nalukoola ayogerwako ng'omu ku bantu abateeberezebwa okubeera nga bagenda kuteekawo embeera etali nnyangu yadde n'eddakiika n'emu era eri abo abamuvuganya babadde bangedde ggena mu maaso n'okuba nga babategeeza nti ebintu tebigenda kutambula oboolyawo nga mmwe bwe mwandibyagadde kanzige tubeere ng'ate tweyongerayo mpolampola. Mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera weekuumire ku mukutu guno komawo ne live His Excellency waalinnyira ku ttaka ly'e Kawempe ogenda kulaba live wano ku mukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna egikutuusaako ensonga naddala ez'ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.